Mukama mulungi ekiseera kyonna kama mulungi era zembeera ze weewaawo. Nsooka kwebaza Katonda okubeera nga ntusiza ku lunaku luno nga ndi mulamu era nga nammwe muli balamu. Simanyi bulungi kwogera, manyi kuyimba, naye ku luno kanewalirize ng'era nsooka nange n'akagero kano wammanga. Samisa Kisemakula kojja wange twakula naye ebuwaata awo mukyalo. Margaret Nabatanzi mukulu we yanzaala naye maama ye era agalabidde buwaati, naye nange nina ebizibu bye nasanga nga tukula sobola kubikola ki kumala gabiyisaako maaso. Semakula nona mbeereddewo mu bbanga bwe tubadde ffenna mu buli mbeera, era bwe twali tusoma waliwo ebyansoomooza nga nze nga bwe ŋŋenda ku ssomero ndwayoko. Kakati ye nga yansooka okukola ki okudda, naye ng'embeera yo wogimanyi ey'okukula batwafumbanga ewabangawo ebinyeebwa, kati ebinyeebwa ebyo nga bateekamu entula. Akati bateekamu entula ezo, Semakula nga wasooka okudda nga akwata entula ezo n'azigyamu. Jjukira ekinyeebwa ekiwoze kyeramba, tegedde. Kakati nagenda nga ndaba waliwo ebinnya ne ŋŋamba ekifi kyange kirazeewa. Kakati nenzirayo nembuuza nenzija kati lumwe ebinyeebwa ebyo nabiise ewa jjajja bwenti, jjajja entula nga teziriimu. Awo nno wenamanyira nti mubeeramu ki. Kakati olulala ng'abikwata nange nakola ki n'abinyenyanyenya ati era nembizaawo. Twali bubi nnyo 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 era mwami alungi nedda inda katono banange nayogedde nga ayogera sebo mama waayogera moyagala kutenguwa Haji linda katono mama abolime Aruna Haji wangi oyala tuyitireeyo njala obuulire oyala tuyitireeyo nga tuyitireeyo nedda kati ze kanyogera ebyange tuyitireeyo naafuna omukisa omulala osanga anaafuna naye kati andeke nzigusa eki fumita emboozi tefundika weyongereyo munnange munnoowo ng'anyenyanya kinyoobwa wali weebikke we yajja entula weebikke. Kakati ekintu ekyo kize kimugoberera nnyo. Olulala bamuyisaamu akagogo misa kiwetegeke kuddako mukamanya akagogo kano naye nga temwerabye ennaku za mwezi nga meka ku Serena. Nsaba mujje mumpagire bale mujje tebo zitundibwa wano ate nga ne tekiti gyeziri malayo emboozi okuwaayiriza tekukkirizibwa munnange nga bakwata olumu nga mukaddanyiiga ng'akwata ssanja. Essanja mulimanyi akagogo akavudde kalabye bisusi sikyali awadde ku ntula kitegedde ye yali ennyama y'ebiseera ebyo. Kati ng'akwata misa kiwoominga nga bamusiba nga batusiba ffenaki kati baba bagenda okukoleza bati nga Semakula nze nga nze nyamba munjokera bwereere banna. So kakati ebintu ebyo byonna byatukungako nga tukola ki. Ekirala manyi yalina ewajja ekaliika kyaliyo twalina kojja waffe wano yali akola mu B8 wano nga wakyali B8 yali supervisor. Kakati ng'alina ebipapula bye yaleeta kasi Semakula era eyo nga gyakweka ki obuntuntu obulalala nga bwomanyi sijja kwogera mirimu gye yasooka kukola nga bwe yaŋŋambye era neebaza naye omulimu bino gye tukoze emirimu tusebe ogambe tegitendwa
ate yasookera mu kirombe kuba mayinja tuva wala Sereti mumanyi Sereti research at 46C. so kakati sebo nebaza okumbererawo mashini yagigula nze oyo omulaba n'omwami Keti ne Keti mwebalizaamu kubanga lwakuba nti yampita akalenza nali mpabyemu nga mpabye nga ngenze ngalo omukulu we yakyogedde kujja wange naye nansana amagezi jangu enkya netugende mu Diamond Production sibo mbebaza kujja wange okumbeererawo wandaga ekkubo byonna bye nakusobya nsaba onsonyiwe naye nga kali akaboozi tonsonyiwa katuufu so nenzira kummwe bannange bwenna abazze okumbeererawo mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba abawagizi bange mwenna nga bwe mwambeerawo olunaku olwasooka ne ku luno nga mwenda nsaba mukindage nsaba nja bayimbira ebituufu nja bayimbira ebirungi nja kukola buli kimu kyowulira ekijja mu ssente zo ate nga njagala kusanyusa kuba tukyabaagala mwatubeererawo nga tutandika tonkuba njaba ontunuulira bubi mwatubeererawo wembooziyo tiketi zitundibwa twebaza MTN Uganda nze nno kino olaba eno kampani bannange mugikubireko omungalo kubanga enjagala guno si gwe mulundi ogusoose okunteekamu sente nze nakyewuunya mu bano kubanga bano bamaanyi okubeera nga nafitinga ne basobola okunondayo kugwa omulundi nebakyuzinga ne bagamba nti Hajaruna Mubiru mu mpologoma ezigwaniridde music wa Uganda naye twewaddeyo okubeera nga tumuteekamu ku sente wow MTN muli bakabi so temutukoowanga ayagala okumpagira mu ngeri endala era nga ayita ku MTN onyiga ash onyiga star 170 star 15 ash yes awo nno ojja kuba nga weewangulira ne sente ate zonoonywa muki abanaye mutwagala mbakubireko mu ngalo ojja kuba ofuna akayimba kange ate weewangulira sente zonoonywa oba zonoolyamu ng'otudde n'omwagalwawo ng'ate muddayo ka kubanga ku teba ate Keti yatuteereddewo ebyokulya n'ebyokunywa tebo ya $3,000,000 ate osobola okugula gwe oba tolina $3,000,000 awamu osobola okugula n'abantu bo ku $37.5 bwe muweera abantu 8 muba mukitegeeza nti mukoze ki tebo naye nsanyuse nnyo bannange buli omu nsaba obuwagizi bwammwe ate nga ku Momo Pay onyiga star 165 star 20 ash yes awo nno akataako bakatuwadde nga batusalirako ffe aba simufuna mpola naye batuwadde batuddiza ekitegedde tiketi oba okifuna ku mitwalo meka 10 ng'oguze booto mu ngeri bwetyo simanyi nnyo okwogera bannange mbayimbire ngenda kubayimbiramu naye nga nebaza mwenna abamawulire bannamawulire mwenna mu buli ngeri yonna buli omu akoze kyasobola nsaba tukumwa mwenda banaye mundabirenga ddala tukikube alieni kati byogere kale benyagala okwogera kakati ga bannange mmaliriza nzirayo waggulu nga nebaza MTN Uganda na buli omu yenna asobodde okukola kyakola n'abakyakola kubanga kyo tennakola ki tennagwe tutandika butandisi nga 9 August tuli ku Serena nga 10 tuli Mukono 11 tuli Masaka 17 Mityana ezidako Lugazi bwe kityo banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Nyiga kodi obudde wano tetwapangisizaawo waffe agati musiraamu ebintu by'okuwaayiriza bireke ali buyumba gyako omuzindalo gwa musiraamu mbadde
neewaza okunyumya empisa zo zakola kalale gwe n'ozikwata n'ozimbereka omusajja oyo kakati emboozi tefunika kumita emboozi jako muzidala kwaki nja kunyumya ekibabu kyewagwako ng'otwalira senga emmere ekyo kinene era kumpi okitandise kimalire ddala byonna Aruna byayogedde ng'abaana abato ye yabikola ate emize gye tagimazeeyo amasannyalaze ekirungi ffe twazaalibwa buwaate ng'amasannyalaze gabaawo ng'amasannyalaze bwe gavaako nga mulya omukono gwo gulina okwanguwa okubika ku sowaani yo bwoti oba oba ebifi by'ennyama byaddukanga sipiidi yenkana ki okubula amasannyalaze gagenda okudoba okusaako ettaala oba ekifi kyo tewakikuumye toba nakyo naye ng'omukulu oyo yakola ki naye byonna byabadde ayogera maama wayogera ye yatusookanga okudda okuva ku ssomero kituufu naye abadde akikyusizza bw'ati kati ng'alina akakodyo bw'ayingira ng'abasoosewo takwata ku kintu kyonna era buli kimu kibamu nga bwe yekyabadde kati bw'oyingira bw'oti oba gw'okyayajja mu yunifoomu bw'oti nga jja yayogera ntula naye yabbangamu ebifi by'ennyama kakati ebifi bye baleseemu nga bamanyi 8 ng'ebibiri bikola ki naye akikola gwe mwe muyingidde mu buli ngeri bagamba munnaku yakomyewo dda tannakola ki tewali kyabaddewo naye kakati mwe olutuuse ekyo nekikola kitya ekifi ne kibula ewaffe abazzukulu baali babaagala nnyo era nga tebasobya ye muzzukulu nga muzzukulu muganda wange temumuwaayiriza muganda wange ate yalina omuze omulala ogutaagala kukola mirimu obunafu bwe mugamba nti mugenda ku luzzi ng'agweri ng'asiita ebigere nga yeefuula atategeera ng'akyusa olulimi ng'agamba jjajja omutwe gunnuka oba omutwe gunnuka kyeki paka kati mubuuza omutwe gunnuka wategeezanga ki ono twakula era nga tagenda ku luzzi alunanga bukulu oba zaalagawa mukama atusaasire watukongola nyo gwe wabitandise tetulina we tudda walala guwedde nyongere guwedde maama gamba nsonyiwa nsonyiwa kale nga mwenda tuserenda tweyanziza so tujja kuba baka sajja jatwogera emboozi eyo twagala kwebaza mwenna emboozi ezo bwe zityo ze ziraga nti tulina okujaguza kubanga tuba tuvudde wala ate muba mulina ye mutuuse mulina okuyisa